abajjabo ne basebo abatulaba okwetolula ensi yonna tubabuuzaako ne tubebaza okuba mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo naddala mu programu yaffe neya real estate mwe tujjira ne tubalaga emirimu bannaffe gye bakoze egy'enjawulo. Bwe njogera emirimu bannaffe gye bakoze tutandikira ddala ku nannyini ekifo kino yateekawo strategy ye tuli emabega. Then ne twogera ku mirimu omukulu nga Mustafa gwendi nayo walihira gye bajja ne bakola okulaba nti ebintu bifaananga we biri. Then ne twogera ku mirimu ba service providers bonna gye bakola okulaba nti tufuna ekifaananyi ekifaanako weekitikala ate ffe ne tujja okulaba nga tugatta sayidi zombi. Kuba njagala mweno video mwe mba nsooka okwebaza Abannayuganda okubeera nti we tubawa video zino babaako kye bafunamu. Abamu bafuna ideas mu ngeri gye basobola okuinvestinga mu bifo byabwe, abalala ne bafuna abakugu oba abantu abatuufu nga mu staff ono ne babakolera ebintu ebirungi. Kakati olwaleero nga we tulaba ennyumba etuli emabega gye bagenda okuba nga batunnyonnyolako katono. Mustafa agenda kuba nga atulaga enkola ya biodigester nga bulijjo kuba ndi kweno ennyumba gye bataddeko. Mustafa ogamba oti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiki omwaka guno eddoboozi wali sala lyakoma mu myaka giri egyayita? Eddoboozi mweri naye mpola mpola mirimu gya bakama baffe gye gitubuza eddoboozi liba lirina okukakkanamu. Likkakkanamu. Buuza ku Bannayuganda abatulaba. Bannayuganda abatulaba eyo amannya nze Nsonga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tusangibwa Grand Imperial Shopping Mall. Waliyo abamu babulira ku wing ya hotel tuli ku shopping mall. Shopping Mall Grand Imperial mu kibuga wakati. Togera Kampala. Osobola okusanga Abalihira Holdings Uganda Limited. So kakati olwaleero era nga bulijjo tuli ku biodigester nga bulijjo. Olwaleero capacity ekyuseemu tuze tuleeta capacity ez'enjawulo. So n'olwaleero capacity tuyinza oba twagikolako dda naye kubanga abantu baba bakujjukiza oluusi n'okusomesa luli ayinza oba kino teyakitegeera ate nakitegeera muki kweno show. Tutandike bwe tuti tusooke briefly abantu bayiseemu bwa we tuli wani then tuzimbire okwo nga tugenda ku biodigester yaffe. Kakati olwaleero twakoledde Wakiseeno Namusera. So gye twakoledde olwaleero site gye tuliko mukama wange sandyagadde mu disclosinga nnyo olw'okwerindako oluusi. Abantu bagala laga bintu byabwe. Balaga. Matches batuwa omukisa ogw'okuyigiriza abantu n'okubalaga okuba inspiring. Yes. Ne oluusi abatayaganya ate byamuteeka mwogera manya namulaga bifaananyi bye. So naye nga ekikulu kya byonna tuli Namusera tuli ku nyumba za kalina apartments. Ziri block 2 waliwo eno already eyimiriddewo waliwo n'endala gye bajja okubalaga wali eri ku foundation. So kakati nanyini wazaliriddawa nanyini waabwe ali Bungereza. Mwebale kukola bwenna abali e Bungereza n'ensi endala ez'enjawulo. Omanye ekyo si kyangu muganda wange. Si kyangu. Ani supervisor? Supervisor waffe ffe bennyini. Abe supervisinga. So kakati awo munnange. Trust ya by the way njagala nange otwala omukisa guno okwebaza Bannayuganda mwenna gye muli. First of all tuwa trust. Abantu bangi kati tatulabangako akuweereza ssente ze via mobile money n'okola omulimu gwe. So trust yeyo really si nyangu yakola ki? Si nyangu yakufuna. Abantu baava oluusi ku b'eŋŋanda kuba ab'eŋŋanda baluma nabo balina ebizibu byabwe. So oluusi bava ku b'eŋŋanda. So bambi mwebale tu trustinga ate then nenyongera okukakasa amaanyi ga Capital Music really. Kubanga Capital yetuuse buli wamu abantu batukubira okuva e Germany okuva e Netherlands okuva e UK all over the world. Abantu waliwo neyankubirako ne tumukolera abambi mulimu gwali India. So kakati awo okakasa amaanyi gaki Capital Music really bali bana business channel entuufu ey'okulangirako Capital Music. Era nange nebaza abantu bange abangoberera mwenna abagamba nti
omuntu yenna gwe twagala okubaako kyatukolera tulina musanga ku Cavuton nammwe mukola kyamaanyi nnyo kyova nti nange mumpe ebbanja okwongera onoonya abantu abo abatuufu babeereko kye babagamba mu mbeera ey'okubawa mu service so oluvannyuma lw'okumanya wawe tuli Namusera Wakiso ennyumba katono nnyo tuli emabega y'abapangisa maka kakati ennyumba ezo z'abapangisa ez'abapangisa apartments era ennyumba eya wansi eri yokka n'eya waggulu eri yokka babuzimbye bulungi endowooza abatulaba nammwe ka design mukaagadde sobola okkoppako mpola okoppako mpola asatu oyonoona kuba abakugu era basigala weebali okoppa nga weebuuza ani yakoze omulimu ogwo yes so tusooke ku biodigester eyatulese then tugenda zimbireko ebigambo ebyawamu okulaba nga twekulaakulanya ng'Abannayuganda Sembera tugambye ennyumba z'abapangisa leero njagala tulabe biodigester otaddewo efaanana etya ng'ogezaako okugitunnyonnyola eno ye feesi y'ennyumba ebeera nga compound yaayo lwaki biodigester mugitadde eno poloti gyekoma wansi ne mutagiteeka kumpi na nyumba oba mmanju waayo oba mu mbirizi za nyumba kale kakati mu nkola ya drainage mu nkola eya biodigester oba ngambe eya drainage sewage management pipe oba drainage atambula akkirira oba onoonya slope wabula takitambula ng'ayambuka ano atambula anoonya luserengeto so ennyumba ezino bw'ozetegereza ziri kasozi so ng'ate n'ekyemmanga gye tutadde wali kyemmanga so kakati kyova olaba ziri waggulu gundi eri wansi kitegeeza pipe zirina okutambula nga zikkirira nyumba zikkirire no wansi kitegeeza wano biki byenfunamu okuba nti biodigester yange ngizimbye ewantu nga basiropinga bulungi biki byensooka okufunamu awo kati lwokola egundi nga siropu ekwata bulungi kitegeeza tugenda kufuna clog mu pipes nti nno sewage aba talwana kuwalampa wabula abakkirira bukkirizi nga olaba nti abavuganga gogolo otuula ku kidomola ekikukkiriza straight misinde so ekintu bwekityo ekifaananyi ky'omuntu kyasobola okukola ki okufuna tuyingiridde wali wansi wali tuba tufeesinze mu nnyumba kati ku geeti w'obaza ate ebinnya okubeera biba tebyonoona space eyo kakati ate kati ekirungi lwaki abantu baembracinze nnyo biodigester zino lwa nsonga nti nno kati ogira wanene otugitadde luyale mu maaso ga nnyumba motoka parking mu bumpimpi so abantu kyovola abazaagadde nnyo kubanga nti egenda beera wansi mu ttaka ne pevaze akole ki ateekeko kitegeeza space yeyo giutilizinze emirundi emeka ebiri okozesezaawo sewage management yo ate era still n'oteekawo ne parking yo kitegeeza weeraze space egenda sigala nga ya mugaso nga bulijjo tukyogerako nti zigendayo wansi waggulu ne wakola waggulu wasigala wakola wano kale laki enafu bagenda teekawo pavers naye waliwo otuuka nga bagenda teekawo na muddo so kakati still kisigala kikulu ate ekyemotoka parkingako emotoka talina buzibu egendakoko kubanga era we baba bakola olujja luno bakompactinga banyiga kitegeeza olaba jampa eyo teyonoonye sisitemu yaffe kitegeeza ate emmotoka yo nayisi kati nnyonnyola ku binnya biri bibiri ekinnya kino otaddeyo ki kino kigendamu ki bigenda faanana bitya nga wetukwera n'ekifaananyi okuva ddala ku nnyumba ebijja bituukira wa kakati maybe tweyo sisitemu yaffe eno erina sections bbiri section esooka yeno eya tank eno ng'era tanka zibadde tanka bbiri zibadde piece bbiri naye eri tanka emu naye zibadde piece bbiri ngate oluusi ndaba bateekayo kimu kyokka oluusi kakati kisinziira kapasite oli gy'abadde akola ki ayagala kati eno kapasite ekitadde wano nnene ate kati wogiteeka eno mu maka ejja kukola naye oba oyonoonye nnyo nesaavinga kati nga olaba wano eno nti apartments nnyingi so netuteekawo eno so kakati mu nkola erina sections bbiri erina eya tank eno
then era ne yasooka we pit. Kakati tinga suwe gy'oli n'akulukuta najja eri yonna najja ayingira ali mu inlet. Tanka ebeerako ebituli bibiri wako inlet ne outlet. Ati weyingira ali mu inlet ke kali ka design kenda aba wali ku side waliwo awo ekituli ke kayingiza then kano kenda aba side ne kafulumya. Ati jukira mu nkola ya bayo ekifuluma kyonna gabeera mazzi. Ati amazzi ago ne gajja maki mu mayinja waneeno ogasookinga. Then waliwo abagamba nti mwatugamba gundi tekozesa sabbuuni biki so amazzi ga sabbuuni ago tugawulira ddala era plambawo modern plambawo amazzi ga sabbuuni agakwawulire. Amazzi gajja kujja direct gonna gagende muno mu sokopit. Eno sokopit kati ekipayipo kyaki kyemusonsesemu wakati. Kakati payipo eyo omugaso gwayo omanyi sokopit zino zituuka ne zijjula nebeera nga amayinja ago gajjula nebeera nga tekyasookinga bulungi mazzi ganeeno. Kakati omwo payipo eyo gye tukozesa okunuunamu. Olaba oleeta ekimotoka ky'omu septic ziri enkadde n'oleeta ekimotoka kyo ne kinuunamu septic eyo. Kakati omwo oteeka kihoose ekyo ekipayipu ky'ekimotoka ekyo kinuunamu amazzi ago. Osigala nga okozesa sisitemu y'obulungi. Waliwo kye twakolanga edda ng'amayinja ago tugajjamu ne tugooza ne tugazzaamu nga temubeeramu payipu eyo. Kati kyekikyukamu eri enkola. Kakati wano eno jjukira kati wano omusajja akoze olujja lwe pavers bonna abapangisa mwebali. Amayagundi ago buli wogajjayo gaba macaafu nnyo gaba gawunya amazzi kuba amazzi mubaamu sabbuuni yatuuka n'avunda n'akola olusu. So kakati egundi eyo omugaso gwayo kutaasa abantu ekyo mayinja bagasseeyo wakawuna nene watabuka. So kakati twagifuula smart engeri eyo osikamu busisaawo. Tanka ntono ate biri ebinya twasimanga binene kati ate nojja n'ogamba abantu nti eno tebaginuunamu. Manyi nti abagiina kati basobola okitegeera naye atannagifuna ng'ayagala agifune yongera omukakasa ekintu ky'obutaginuunamu ekyo kiba kitya. Kakati abantu bakibuuza ekyo bakibuuza nnyo lwaki tenuunibwamu. Olina kubira lwe nga idea agyagala naye ng'atayagala nnyo omwongera omukola ki omukakasa. So kakati gundi eno first of all enzimba yaayo design yaayo eyawukanira ddala n'eyaki eya septic eri nti nno eri septic gwalinga gunene nnyo olw'ensonga gyeyongera obeera ennene gyeyongera okwala ebbanga eddene nga tennakola ki tennajjula. So at this time round kano katonotono okusinziira kati ng'eyo woogirabye ne ku nnyumba zegenda osaabinga omuntu yandyesiseemu naye yeyo entuufu yaki yaayo. So kakati gundi eno first of all size yaayo erina beera ntonotono bwetyo tegulina beera gunene nnyo okukola papasi eyo. Ekyokubiri nti gundi eno eri treated tuyiteekamu eddagala eryo bacterial enzymes ezo ezirya obukyafu obwo oba mata oyo naafuukamu ki amazzi. Kyova tugamba nti tekola ki tejjula. Amazzi ekitegeeza ge gayingira eno mayinja kati ne gava mu ttanka. Kyonna ekiva mu ttanka okudda eno galina beera mazzi pure. Kati enjawulo nsobola okugitegeera. Kati eno obadde ogizimba bbayo ozimbidde ku nnyumba zino already eziriko oba ne bali bamaze zino ezitanaggwa zijja kuba zikozesa eno y'emu. Kakati good question. Nti nno kati ewe tuba nga tusinga tubale tuteeka ku eno gundi ennyumba yokka eriwo tubale tukendeeza aputa olusi ki mu size. So akati kyova taddewo ennene lumu lwa nsonga project empya ekola ki ejja. So client ayagadde akikole lumu kyo kikole ki kigwe wemugasa egimu eja biodigesters by the way. Kintu kati akikoze lumu ekyo kikoze eki kiwedde. Kati muno mwe tutadde amayinja gaffe. Amayinja gano womala ogateekawo ki ekiba kiddako ku mayinja? Kakati amayinja gano eno tugenda gajjuzaamu ng'era bagalayo gandi bakyateeka mu buteesi. Genda gajjuzaamu paka certain level tumale tubikkewo akaveera kaffe DPC kiveere kye kya black ekyo tukizibikeko bulungi then ate tubackfillingewo ettaka liddeko
kyekiri abantu tetubagamba nti no space yosigala ogikozesa olwokuba nti ezizaawo ettaka wonna ne wali n'ekiri ekiri mu tanka olwokuba ozizaawo ettaka lyo kitegeeza ogenda simba omuddo gwo webanga eri mu garden for example ogenda teekawo pavers zo webanga eri mu parking kati nga olaba eno so wonna wonna bagenda kuddawo ettaka lyawo kati njagala tupimire ku nnyumba eno wano ne tuli mu maaso egenda okuzimbibwa wano kati tutunulira omuntu nga ye talina compound nnene weti naye nga olujja luva ku nju kuno ne lujja wano maaso ne lusala luti kati wano oba ogiteekawo otya kuba kati wano tuli wagazi naye njaga tutunulira omuntu alina ewafunda ng'omukubira ekifaananyi wano oba ogiteekawo biodigester okay kaakati olugero lw'Abaganda enkula y'ennyindo yegiwenzisa wano twegazaanyizza kuba wanene naye tujja tuuka mu situation ng'oli alina fuuti z'eŋŋambe yasigazawo fuuti 2 oba ku 25 nga ze zasigalawo waliwo n'abali worse than that waliwo nalina poloting eri fuuti 25 kwana kuliko ennyumba ayagalako ne biodigester so kakati mu ngeri yonna tujja kufuna ka space ate naddala katugabanga nnyumba nga zino ezaffe ez'amaka zesera obeera ne space entono ezo afadhali tugiteekawo mu luggya nabeera nga ki kati for example wano nga woŋŋambye wano eno then okitegeeza setup egenda kyukamu ebadde etunudde eri kitegeeza tegenda kukola ki ebaawo obuwanvu kuba drainage ava eri abava mu sides nejja wano kakitegeeza egenda beerawo bweti mu kifo ky'obeerawo ki bwetyo kitegeeza mu bufunze eno biodigester buli wamu egendawo era abantu baffe bannanga abali eyo naddala bannyinaffe ne baganda baffe abali e Dubai be batera okugula poloti entonotono Saudi Arabia okugamba kale ekyombo kya Buwalabu teweraliikira kugamba nti UAE gamba kanteekako kapit latrine nkoma okwo nno osobola okukola toyi ey'omulembe ez'amazzi eziflashinga ng'okozeseza biodigester kubanga egenda wantu wafunda pozi biodigester ekola ku balina toyi eziflashinga bokka kakati waliwo situation wetuuka nga kubanga mbe mu bisoso gya byalo ate balina national water nga yeetaaga omuntu kukwata ka bucket ayiweyo buyiyi oyiwayo amazzi ofuna pipa n'oyiwamu amazzi go n'osenanga muli n'oyiwayo bisobola okukola esigala ekola bulungi nnyo so n'oba mu byalo kuba tukoledde bangi nnyo ng'ali mutuufu mu musoso gwa byalo ddala era still osobola ogikola ki sigala ng'ogikozesa n'ova ku pit latrine kuba pit latrine oluusi budde kiro oyagala kukozesa kaabuyonjo ate osala ogende oyite mu bitooka ogende so osobola oteeka toilet mu nnyumba yo n'okozesa bayo bana yekola buli wamu temugamba nti ebeera mu kalina mwokka tebeera mu kalina kyovula mu videos enkadde abadde bagoberera tuleese ku nnyumba ennene tuleese ku nnyumba entonotono tuleese ku nnyumba ey'omuntu wa wansi buli kika kya nnyumba tugireese okugirayo ekifaananyi ekyo nti buli omu akola ki agisobola ekola buli wamu kati twogere ku material aba yeetaagisibwa okukola biodigester kuba tumanyi nti kweri septic tank enkadde weetaaga amabuloka aga bbumba ne weetaaga emitayimbwa seminti musenyu n'ebirala kweno oba weetaaga ki kakati biodigester eno era nga bumanyi nti tekinologiya agiramu ebirungi bingi so kakati wano eno omuntu ayinza obutalaba nnyo ku mabuloka gano eno mabuloka mitayimbwa nkokoto so nga leto bikozesa mwana wattu naye nga kati nga walabye tanki eyo nga tugireeta oyede eri casted yamala dda ebbanga lyayo eri mu kkala twagikasitinga dda so ebikyafu byaffe ebisinga twabikolera eyo wano tukuleetera ki kiwedde material omulala era amabale amayinja gwo tujja gajjayo yennyini gye tunaakusanga so y'omu ku material ebirala pipe zo zibeera amayinja hardcore buli obutono bwina ebukola obutono twabukozesa dda nga tukola ki nga tukola tanka eyo naye kaakati wano twetaaga hardcore yekka omunene kuba agenda kukola musoka wepiti eri so ematerial basically akola gundi omulimu guba gw'amaanyi naye tuba twakukolera dda ennaku ziba mmeka
ngewedde kubanga nze nja kwesanga nga supervisor wange gojjo tambula naye muganda wange wali ku weekend ate ng'ennaku endala naye aba ku mirimu gye kati kitwala bbanga ky'okubanga ogimaze eno. Okay, kakati kese eri common nnyo sincerely. Oli abeera Bulaaya n'agamba nina sister wange naye abeerawo weekend yokka. Weebale nnyo. Sabo nnyamba omulimu gukole ki? Gutambule weekend. So kakati lucky enough webeera nga tukoze gundi eno entono ey'abantu 40 kati ng'eyo gye tuteeka mu manyumba ez'amaka. Weekend tuba tujja gikavalinga bulungi n'oli agenda emirimu gye naffe tusigale tube nga tumaliriza. Naye zino eno ezeeyongeramu ku size zino kati nga wano bwe tuli eno omulimu gukoleddwa ennaku 3 so gukolebwa wakati w'ennaku 3 n'ennaku 4 bwe batyawo. Awo we tuli banyabwe ne bassebo abatwala nene ettaka ligenda kuddamu ligenda vaawo lino ettaka lino ligenda kuddamu libikako bubisse eddala nga musuula eddala lijja sigalako naye ng'erisinga obungi lijja kuddamu. Jangu oyongere okutegeeza Abannayuganda ku biodigester ayinza okuba nga abadde tamanyi kuba buli lukya wabeerawo ekintu ekipya ate tutambulira mu butamanya omubuulire biodigester ekola etya yeetaaga ki okugifuna n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kano omuganda wange ali mwannyinaze oba ndowooza ng'oli mupya oba ku Cavuton oba ng'obadde otugoberera Cavuton program zaffe ez'enjawulo. Biodigester eno efumbekeddemu emigaso mingi nnyo. Omugaso ogusooka ku biodigester eno nti nno mu bbeeyi y'ensawo nnungi nnyo. Si ya bbeeyi nnyo nga olaba septic yaffe eki eri enkadde so eri pocket friendly. Ekyokulala nti egenda wantu wafunda nnyo. Kati nga olabye lwakuba nti wano leero situation yeriwo wantu wagazi bulungi naye nga abantu bannyinaffe bangi ne program enkadde tubadde nga tubalaga nti tugitadde mu kifo ekifunda. Kitegeeza ewafunda muginyigawo ewagazi tujja kukolerawo mukolera mu space. Wagazi ng'era omanyi nti omwana akulidde wagazi n'omwana akulidde wafunda bonna bakula naye ng'enjawukana baamu ow'embaliga ng'omanya yali wagazi. Then ekirala gundi eno esobola okugenda mu kifo eky'amazzi eky'entobazi. Batuyita nnyo ebiseera ebisinga nga septic eno etuuka n'eyabika munda omwo ng'eyingiza amazzi. Bagamba septic ejjula naye kiva kuba nti amazzi gagituuka ne gagisinza amaanyi. Kati kino kisemi nti mu ntobazi tekiyingira amazzi? Tejja beera amazzi. Kakati ekyokulabirako nsobola okuwa olaba nga baba bakola enguudo bateekamu tank ebigoma ebyo era ekifaananyi kyennyini kyoba osobola okukola ki oluguudo lubeera paka mukoka watuuka n'alutwala naye ng'ebigoma bikoze eki bisigaddewo. So ekyo ekifaananyi bwe kityo. Kitegeeza abali mu lutobazi mweyunire Alihira Holdings babakolere nammwe biodigester. Ndowooza n'omulembe gwe toys ez'okubomola ng'enkuba etonnye gwaggwaawo. Ogwo nsuubira nti gugenda gukendeeredde ddala kubanga bangi nnyo batuyise. Gwe bakwata nsaba bamusibirewo. Bangi nnyo batuyise. Tayi z'akalina ezo zigenze ndowooza zikendeerera ddala mu bantu baffe. Kati ekyo omugaso ogw'okulala nti gundi eno egenda ewantu wafunda ddala. Waliwo bannyinaffe manyi neesibanyi ku bantu baffe abo abali mu kyombo kya buwala bwabwe. Bagula nnyo ewantu ewabisi mu ntobazi ate era bagula nnyo ploti nga ntonotono. So abantu abo basobola okukozesa biodigester kubanga egenda mu bifo ebyo ebibiri ewafunda ejjagendawo n'ewaki n'entobazi ejjagendawo. Lutobazi n'ewafunda naye temugule entobazi olw'okubanga biodigester egendawo kubanga entobazi oluusi eggiramu akabeeyi si mu bayo naye mukola ki mu kuzimba n'okwegoba n'ennema oluusi oba obiwonye kikulu nnyo ekyo. So nga ate by the way waliwo n'abagula ku nsozi. Ensozi nazo zirina ebizibu byazo. Still bayo esigala egendako naye ate ensozi nazo zirina n'ebizibu. Zirina ebizibu byazo. Nga bya nnema byaki? Si bya nnema naye mu kuzimba wane. Okusala olwazi olwo ejjinja eryo awo nawo okirowoozaako wabula. Naye ng'abantu tebalemererwa. Basigala bajja kutetenkanya bakuwe ekyo ekirungi. Ebyakabuyonjo ewaka bibeere nga bibeera malidaadi saana. Enzizi wazivaako? Enzizi tuzikola. Enzizi tuzikola abiyita z'amazzi
nga olio otyazi biru za national water amazzi gabulabula waliwo ebitundu ebituuka muga tulina anofa amazzi naye gagenda dda so abantu bwe batyo issue eyo so ogisolvinga n'amazzi netujja ntukudrillingira amazzi nobeera nti olina amazzi gago yaka yakusalako wabula nga amazzi gaki gago teri kisinga ekyo mazzi gago gwe yeesolerako kale ekifaananyi sofa awo wekiri nga tulina bannaffe abalihira holdings uganda limited sigwe gusoose tulina vidiyo zaabwe nyingi osobola okuteekamu nti alihira holdings Cavuton Music ne bakuletera videos ezenjawulo enkadde zetujja tukola era nga tubadde nabo emyaka kati giweze emeka emyaka kati kubanda twajja sena meza birevu bireno kati bimeredde kuno ku mukutu ate nze wansanga ndi munene nnyo wadde enkozese kati lakisanga oli musajja ntono ne kati oyogese so wetu tugize tutambula kitegeeza omusajja waali nnyo siiba nonti nno nkola kino enkya n'omusanga nga abuzeewo kyakola akyekakasa ne ttiimu ye era nga woobalaba tewali atya kulabikira mu kamera in fact omanyi nti abantu babeerayo eyo nga asobola okwogerera ekintu kyakola nga tewali amulaba nga tewali kamera naye nga osembeza kamera giba misinde ne webuuza amaanyi agajjawo okwogera ewatali kamera ewali kamera ne gabula naye kamera eno ekulaga wangi ekutuusa wangi so obanga olaba olinga agitya kitegeeza oluusi alimu kuki ku misinde oba wemisinde nze nkyalira ne ku bakyala ku mikolo olaba omukyala nga yeekwekakeka kamera ng'omanyi ono tebamukkiriza kujja ku mukolo obanga omanya omukolo aguliko naye mu nsobi wolaba omusajja nga yeekwekakeka kamera mu kivvulu ng'omanya alina ennamba 2 mahadi okategedde ako sebwino mba muyina so enjawulo ya kamera banyabwe ne bassebo okwawukanako ne rediyo kwe kuba nti ekuwa amaloboozi n'ekuwa n'ekifaananyi tukikusiigira live ku ground era nze nga nzija mbategeeza nti oyo atasobola kundeta ku ground simulanga kyonna omuntu kyalanga ku guno omukutu tujja live tubeera nga tukibalaga simanyi oba leero olinayo kogamba abantu in terms of investment tusobola kwekulaakulanya tutya omanyi ki gakuweebwa munno nze sibuusabuusa kirowoozo kya muntu sinyooma ndowooza ya muntu leero simanyi kakiko oyinza tuyisaawo mu programu eti oba tuyite mu mbeera nti buli omu asobola zimba kalina oba twepimire kye tumalawo nze akalowooza kalungi nnyo mu ndowooza yange oba mu nkola y'emirimu ebbanga lyengimazeemu nsuubira nti omuntu wandyepikidde ekyo kyokola ki kyomalawo tolina nsonga lwaki ogenda situlako sijjaga akalenga ono mukama wange kuba ono projekiti ekyagenda mu maaso naye omuntu oba ngambe omuntu afuna emiliyoni zoba ngambe 3 tolina nsonga lwaki otandika foundation y'omusingi ogirekawo okumala emyaka emirala 10 n'emeka 15 zumba bangaluuyo ogimale ate mukama era ajja kuwa akasente ogule ewalala ozimbewo ega mu myaka 15 sobola n'okutunda bangaluwo oba togyagala n'ofuna ku ssente ate ezeekutte saate oli wasanga foundation nalabanga gwe yalemererwa etuddeyo emyaka egiwera emitayimbwa bagibbyeko akugamba esi ye pulaani yange nze ebintu byongenda bimenyawo so kakati awo abavubuka bannange abali eyo mwenna zimba kyosobola kuba kuzimba tekuggwayo kuzimba tekuggwayo abasajja bazimbye ebizimbe up nabo bakyakola ki bakyazimba so zimbako ekyosobola kuba tomanyi nkya mukama kyaleeta then n'ekirala alowoozerako enna eri abavubuka mugula amataka ate gula wonna wosobola funayo akataka muganda wange funayo akataka newe kaba katono katya newe kaba mu kyalo wala kafune awo we tuli kubanga ekyewuunyisa nze teriyo kyalo kyengendamu ne sitasangayo mayumba tutasangayo baati tunula amayumba agali waggulu eri otunuulira abantu bali mu kuzimba wano tuli mu kuzimba kati
kiba kityange nanyini poloti eyo nga yasooka kuno nga yagigula licensing olwaira abamwetolodde bagagga yalinyadde ebbeeyi kitegeeza ya bbeeyi naye wa bbeeyi so funawo ogula muganda wange kisingako no akataka n'okagula kale ne kabeerera than sente oluusi ozirya oba okweyagalamu ng'abaana abalala kujooga site ojja maliriza nga naawe tukujoozeemu mu future so weebeereremu nze kyenyiza okumaliriza nakyo nti si kibi okuloota okyasobolera okwekkiririzamu nti osozimba ennyumba ng'eno that is olina okuba nga oplaningidde ddala nti ennyumba ekyayinza okuntwaliramu obuddolo ndi ku munnange nga enfunayo ntonotono nomanya nti okuzimba ekizimbe nga kino kijja kutwaliramu obudde kati nosooka osetingayo ekyo ekijja okubeezaawo nga womaliriza kino si kibi okuloota muloote era bisoboka naye loota bulungi planinga bulungi njagala abantu nga tumaliriza obabuulire ku nkola ya biodigester kuba ye yasinze otuleeta wano era obabuulire ne bakusanga n'ennamba z'essimu kakati njagala nange maybe okusooka okwebaza abantu baffe abatusupportinze ebbanga lino lyonna abantu batwagadde abantu batukubidde amasimu so mwe abatubeeze Kampala bannange tujja kibalimba ekyo so kakati biodigester yammwe era nga bulijjo ekyaliko olwaleero twazze tukoze ya 10 naye nga mulimu ez'ebisatu mulimu ey'abantu 40 mulimu capacities ez'enjawulo sinzira omuntu kyaba akola ki kyaba agenda ogikozesa buli omu osobola okwesa bayo oli wa waka oli wa apartment oli wa arcade oli wa hoteli oli wa ssomero oli wa katale buli omu asobola okola ki sobola akaisa biodigester erimu emigaso mingi nnyo nga etwajoogedde ayetaza information esingawo osobola tukuye ku namba zaffe ziri 3 nga woziraba ku screen yo oba nsobola okusomerako ezimu eri 0789224230 Airtel nazo ziri 2 emu eri 07017669992 so tukubire namba zonna eziri ku WhatsApp zonna zensatule so tunoonyako essaawa yonna waliwo ababimu nga asobola kubisa WhatsApp waliwo abalala bakuba direct so enamba zonna osobola otufunira so tuli abatasobodde oba oluusi oyagala information esingawo tuli ku Grand Imperial Hotel naye shopping mall wing ya shopping mall ab'ebigere osobola oyita ku gate okuli side ya court ow'emmotoka osobola oyita mu kuwinga eri eya hoteli ne mu parking eno bosobola okuaccessinga office zaffe so bwe batyo otambudde olwaleero naye toyanze obuwagizi bwammwe tweyama emiwendo gisoboka emiwendo mirungi nnyo okusinziira akatale nga ekayimiridde emiwendo gyaffe mirungi nnyo tweyama obwongera obbaweereza n'ebirungi ebisinga tweyanza comments zammwe zetufuna oba advices zetufuna ez'enjawulo ya zonna tuzeebaza era naye wetaze nga oba olina kyoyagala otuwabulamu baki tuli open for discussion so Alihira Holdings tukola ebintu eby'enjawulo tuli mu biodigesters tuli mu kuzimba tuli mu kusurveyinga ettaka tuli mu kusima amazzi mu kuweyaringa amasanyalaze kwepone tiles so eyetaaze services zonna tunoonyeko ku namba zaffe ezo tuziteddawo wansi